buli lwatesa mu parliament ayogera ku by'abayimbi, entertainment industry, copyright kwegamba kiganye ekya leadership kirayika kyali premature. Kuba kati nemugenda ku mikolo mufo kyeyandiyimiridde n'agamba nakoze kino ngenda kukola kino nga ffe bwe twakolanga. Agamba nti nze omukolo kannyimbi. Ebyobufuzi bya Uganda biringa mazzi masabe agatamala nnyonta. Wowulirira bino oyo omukyala ayogera ya Ameria Kyambadde. Ameria Kyambadde ani yamujja mu palamenti yali Dr. Hilderman Mazongoto. Dr. Hilderman bw'ajja ya Ameria Kyambadde buli muntu yakkiriza nti owaaye abadde agwanidde aveeyo kuba emyaka nagyo gyegyo basaavinzeko ekimala. Twalowooza nti Ameria Kyambadde oba oliawo engeri gy'asaavinze ebbanga eriwerako anaddako ebbali n'akolako ku birala era ng'omuntu omulala. Munnange nkugambye nti ebyobufuzi bya Uganda mazzi masabe tegawunya nnyonta. Awulira ng'obufuzi akyayagala obubuusigalamu n'olwaleero. Ateekateeka okudda 2026 naye yeebuuza nti mpiseewo ntya okujjayo Hilderman eyanzijjayo ate. Atandise okujja nga musiiga enziro mu mikutu gya TV ne radio zajja kyalako ez'enjawulo. Atandise okumwogerera nti nze nalowooza kanzijjayo agenda kukola ebyannaggwa n'ebyannema naye ngenze okulaba nga mbutuufu talina kyamaanyi kyakoze. Tasobola kubaako statement gyakola mu bantu ne bwajja ku mukolo atandika kuyimba. N'olw'ensonga eyo ayisaawo ekyekintu nti alage abantu b'esayidi eyo ye alina okukomawo addemu abakiikirire. Naye nga ku myaka gy'aliko ye yandibadde akyayaayaanira obukulembeze obwa MP, yabeerako minisita, yabeerako MP, singa bamatira naye ebintu bye bali bakozeeko. Naye munnanga akulaga nti era ye aliwedde okukomawo 2026 ajjeyo Hilderman Mazongoto. Tubirinze kuliba kusalawo kw'abantu oba bali mukkiriza n'agenda mu maaso n'obbakulembera. Jjukira nti yaliyo ng'ali ku kadi ya NRM. Abantu obudde buno bali mu kulwanyisa abagobe banna NRM obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Bw'anaaba bakkiriza abakulembere tewali buzibu anaddayo n'akulembera. Asigadde nnyo mu inclination ya entertainment. Buli lwatesa mu parliament ayogera ku by'abayimbi, entertainment industry, copyright kwegamba kiganye ekya leadership kirayika kyali premature. Kuba kati nemugenda ku mikolo mufo kyeyandiyimiridde n'agamba nakoze kino ngenda kukola kino nga ffe bwe twakolanga. Agamba nti nze omukolo kannyimbi. Kwegamba kali kaasigalamu nze nali mwenyumirizaamu nga mmanyi nti ashiftinze. Naye ak'obuyimbi katekinze big part. It is very strong. Because that is the life he has led. Simgeya kuba I'm speaking in public, but that is my observation. Nga maama we. Naye nga nze bujjukire nze nasooka n'okukkiriza nti awangudde. Nkijjukira mu nsi yonna. Aga mpanguddwa. Ne mwebaza ne muyozaayoza. So ningamba omwana naye gwe tosobola kukikkiriza nti era ono omukyala ayagala kudda yesimbewo mu kafo kano. Bannange bano abantu tebakkuta. Bannange bano abantu baagala obuyinza. Walleyi era ali mugezako kusekeeterera akomewo mukana akafo. Walleyi ono omukyala we yabeerera mu kafo ako yalina ebifo nga 7 nga minisita nga MP yakwasaganya kino yakwasaganya kiri. Walleyi akomyewo era avuganye mu kafo kano. Kale singa alese muwala we oba n'aleeta mutabani we twandigambe nti oke alese agrumiza abaana abalese mu byobufuzi. Naye era stiru awulira akafo kano akaagala. Bannaye bano abantu tebakkuta ate tebasiima na Mukama kyabawadde. Nze nali njagadde omukyalo ono. Mujjukira ebigambo bye yayogera n'agamba batuluddewo. Omanyi abantu bakoowa ne ngamba omukyalo ono ng'ayogera ebigambo eby'amakulu. Naye kati akomyewo alwanira akafo kano. Kale tukkiriza Dr. Hilderman ayinza okuba alina obunafu era alina waalemereddwa ng'abantu abalala. Abantu bangi balemereddwa mu nsi eno nga baali badde baweereza abantu ne bakolera abantu. Tukkiriza naye si kye kyandibadde ekituufu mukyala Ameria Kyambadde kukomawo mu kifo kino. Ne lwaki temukkuta bantu mmwe?
naye mu Uganda mwagifuula yammwe temuwa bantu balala chansi omwana yakabeera mu parliament omulundi gumu ekisanja kimu naye era omukyala akomyewo akulaga nti era ayagala akafo kano lwaki mulwanidde nnyo obufu nimwe mulowooza Uganda eno mwagigulawa naye bantu mmwe wallahi temukkuta bantu mmwe temukkuta naye lwaki temukkuta mu butuufu oyo mukyala bwe yabeerera mu kifo ekyo yalina ebifo nga 7 bye yali addukanya saawa eno yali badde awummudde ng'ali n'abazzukulu n'awummula naye era awulira ayagala kujja era akafa awulira akaagala kati olwo abaana abalala abaana abakyajja baana kibe mugulumize mu byobufuzi yali badde kati twaligambe nti aleeseeyo omwana n'agamba ono gwe nsonzeeko gwe mubamuwa akalulu naye era ayagala kukomawo naye bano abantu ne lwaki bano abantu Uganda bagifuulanga yaabwe kati awulira akafaako Hilderman kalimu kamuluma awulira kamulumya omutwe Hilderman ina bimulemye ng'omuntu Hilderman twamusindika mu parliament okugenda okulwanira bannayuganda bonna wamu osegedde kyetwaddaba okumulaba ng'akola ng'ali simayambo alwanirira ssente z'abayimbi ne tugamba okay kale ayina ebimulemye ng'omuntu osegeera naye ate si ono mukyala ate kudda kati kudda naye kati abalala balifugako ddi abalala balikulembera ddi abantu kubanga mwenammwe mwennyini obufo mubulemeddemu mulwanira obufo mulwanira waggulu naye bantu mmwe nga temukkuta bannange Abannayuganda babawa obululu emyaka gyonna ono mukyala ali mu bukulembeze ono mukyala akulembedde mu bifo ebyenjawulo naye awulira ne kana akafo kamutta era akomyewo akavuganyeeko abantu mmwe nedda bwe batusibe bakulembera buno buweereza ojja n'oweerezaako n'ogenda n'olekera n'abalala ne baweereza era akomyewo awulira akafo akaagala era awulira akafo kamuluma akaagala bantu mmwe nedda mutulimbye nnyo wallahi mutulimbye nnyo akafo kano kati akafo kano kyakaagazaaki Ameria Kyambadde ow'ekitiibwa okulembedde obadde mu buli kifo kyonna weesimbyewo bakuwadde abantu beeyo bakuwagira baleke kyoweerezaako kyekyo naye mu lwaki temusiima naye akafo owulira okaagala akafo owulira nti toli mu mativu n'oyo akalimu oyagala aveemu eroddewo afazali wali tuleetedde omutabani naye bantu mmwe nedda bantu mmwe muyina emirulu kuta byebyo nno tulwana kugoba nkola ya bwannakyemalira mu ggwanga erya Uganda naye ate n'abatugambanga nti Museveni nakyemalira alemedde mu ntebe bakulaga nti nabo lyekkubo lye bakutte bakulaga nabo tebaagala kuta kye bakutte bw'obanga abantu basobola okugaana okukuzzaayo mu palamenti balina ensonga zaabwe ebbanga lyobakulemberedde lyali ddene Hilderman yennyini yeyakubira n'oluyimba olwakuzzaayo mu palamenti 2016 kitegeeza nti yali akulabamu essuubi naye bwe yatuukira okwesimbako bagenda okulaba nga abantu mu butuufu tokyalina kyobagattako ebbanga ly'oweerereza nga lyeryo limala naye bakyalwanira ebifo nti akulaga 2026 ate kati yennyini yakomawo okuvuganya Dr. Hilderman mazongoto Hilderman ina ebimulemye ng'omuntu Hilderman twamusindika mu parliament okugenda okulwanira bannayuganda bonna wamu osegedde kyetwaddaba okumulaba ng'akola ng'ali simayambo alwanirira ssente z'abayimbi ne tugamba okay kale ayina ebimulemye ng'omuntu osegeera naye ate si ono mukyala ate kudda naye kati abalala balifugako ddi abalala balikulembera ddi abantu kubanga mwenammwe mwennyini obufo mubulemeddemu mulwanira obufo mulwanira waggulu naye bantu mmwe nga temukkuta bannange Abannayuganda babawa obululu emyaka gyonna ono mukyala ali mu bukulembeze ono mukyala akulembedde mu bifo ebyenjawulo naye awulira ne kana akafo kamutta era akomyewo akavuganyeeko abantu mmwe nedda bwe batusibe bakulembera
buno buweereza ojja n'oweerezaako n'ogenda